oyo ye Katamba ku nsonga z'omukyala atabuka olaba yajjemu essaati tubadde tujja tugoberera MC Cuts ng'obuzibu buyina kuba nkyukakyuka oba abantu ba Bobi Wine we yavira n'agamba nti ajja tuwa ebyama bya Bobi Wine kakati rero ng'ali e Dubai yatugambye nti wenkomerawo ntandikira ku feminist eyatwala omusajja aliko omukyala era atubuulire obwa feminist bwe butandikirawo era bukomawa. Fear is okay. And I think the rest of it, listen to the music, the rest of it is none of your business at all. Because you have no idea and you didn't understand. You didn't understand anything. That a couple can live and somebody natamusiga sirim nasigalanga alia okay ngatafunye sirim, but it's Uganda for you. I'm coming back with this whole feminist thing. Take somebody's husband and you're a feminist. I thought feminists fight for girls. So what did you do to that woman anyway? Kati embeera yonna gye batadde ku Fiye eva ku Cuts bye yasembyeyo okwogera nga agamba nti Fiye yamusisinkana nga already akimanyi nti omwami gw'asisinkanye yafuna obulwadde. Kakati ye Fiye n'agamba nti ku Cuts kwe siva oba walwala ki oba buli ku stage ki kugwe kwesikola ki kwesiva. Kakati ekyo kye kyataddewo embeera ey'okumukuba mu torch oba okutunulira ekifaananyi kyali leero abo abasinga basinze okubeera nga bamuteekako embeera kuba watu we yafuluma mu bbanga eritali lyawala naye nga njagala era okubajjukiza nti Fiye ono bambi yagendako ne mu rehab. Simanyi kuba sobola kubasaba nti Fiye musooke mumuleke mumusupporting adde ku magulu ge naye nga we biri njagala era okubajjukiza nti omuntu asobola okubeera ne munne ng'abaagalana omulala ne yesanga kati nga Katamba we yavayo n'abagamba nti ye yafuna obulwadde n'abeera ne mukyala we Fiye ate ye n'atabukola ki n'atabufuna. Ate era musigale nnyo ku kigambo kya Cuts era ekisinga okumulumya omutwe kummwe aboogera ku Fiye kwe kuba nti mulowooza nti embeera gy'ayitamu oba gy'alimu mugiteeka ne ku Fiye nti yalibanga gyakola ki gy'alimu era yemufaananyiza weeti. Ekyenjawulo yabagambye nti kati mufe ku music wa Fiye muve ku kyafaanana kati mukitegedde so yembeera eyo naye nga era nyongera obbajjukiza nti omuntu yenna mu society bw'abanga alina embeera gy'ayitamu tetukozesa mbeera eyo okumunyigiriza tukozese embeera eyo okumubudaabuda oba okutambula naye. So Cuts mugenda mu stressinga mu mbeera endala musajja abadde atambuza obulamu nga waayagala lwakuba nti kale ye yaguma mukko amawulire agabaddemu obuswanya mu bumukubye ne yeedifendinga nazza omuliro naye kati ye Fiye ebimu ku bimujja ne mu kamera byebyo byemwogera. So embeera ya MC Cuts awo wali naye tumulinze Cuts sebo tukulinze ku kyaba feminist wali eri otubuulire bashibaholics be bakukyankalanyiza ani yakukyankalanyiza okubanga ate ekkoona wali wetedde eyo gye wali wetedde ku saidi ya Shiba kuba gwe tulaba mu picture kati we wakuttaawo kale ensonga awo eri. Kakati tulina ensonga y'omulwadde omulala era naye wa ku media ye mulenzi gwe bayita Jayden. Mulenzi yakola sound ndowooza omwaka oguwedde wemba seerabidde nga tuyingira olunaku lwa Christmas, yes, festive season y'omwaka oguwedde. Omwana ono yayimirira ku TikTok n'akola video eno gye nsaba musooke muwuliremu mbajjukize abayinza okuba nga mwamwerabira tutandikira awo sooka otwe ku sound wa video eyo. Mami Jayden ne baddadi Jayden nga muleta wa Jayden mu byalo olimi lwa muleke mumuwe mulukendeze feno tuli bize. Jayden agakwe bakakumba muleke agala kuba koko kiti muleke agala omumondo gusembayo mu bunene musepiki muleke nedda boss nashira mujene ba baby sitter mujene ba baby sitter
kubanga tetufuddeeyo babogera luzungu oba lugano manyi mulina engezigezi anti kati anti we munaye ne Jaden boogera luzungu tebitukwatako oba yogera luzungu oba linyongo tebitulya mujeni ba babysitter kwana feno twazaala tuli busy tetujja kudda kuba mmwe bamami Jaden ne badadi Jaden nga muleta wa Jaden mu byalo olimirwa muleke. Okay, ye video emu kuza trending cause we yagikola nayongerezaako endala naye nga byayogera abijja mu neeyisa y'abana Uganda nga bagenze mu byalo kati nga tutunira festive season abasinga baddako ewaabwe mu byalo era nga wala December n'abasinga batandise okweteekateeka okubanga baddayo mu byalo naye bagenda n'olugezigezi olw'ekika ekyawaggulu bagenda n'olugezigezi nga lulimu ekiddi abantu batwala ekibeera mu bannaabwe abali mu byalo kakati embeera yeetera kubeera mu bakyala abakyala bakyasukkulumye ku baami era osanga omwami ng'ali mu mbeera eyo kwegamba ate bikusobera naye nga nabo gye bali naye tusinge okubala nnyo bakyala kati ate omwana ono n'abeera mugezi nnyo n'amanya nti era embeera eyo bagitambuliza nnyo ku baana baabwe kati erinnya Jaden ndabye abantu balituumye nnyo abaana ensangi zino era ndowooza n'abanda bamama Jaden muli bangi ne batata Jaden muli bangi naye ba Jaden balina class y'abantu we bagwa babeera banga abalina ba planned kid bagezaako era n'okubakolerera babeerenga ba planned kid naye ate tebatuuka eri tebakuba kabbeeri wali baana bali ate be baakolerera ennyo naye babeera wakati kati awo bazadde baba bagezaako okubakolerera okulaga nti baana ba planned kid naye nga tolusiba okuba mu tooki baba tebatuukira ddala wali mu ba planned kid naye nga ba Jaden oba mama Jaden batata Jaden tubabuuzaako amakya g'olunaku olwaleero so omwana oyo omulenzi ye ayina sickle cell kakati banoonya kasente ka kumukyusa busomyo n'ebirala era nategeddeko nti agenda ku test e Nairobi essaawa yonna mu kunoonya ssente eriyo abamu abagamba nti ffe tukyalinze ebbaluwa za ddwaliro okubeera nga ate tumuteerawo akasente yagambye ayagala $40 egya $. So abakyanoonya ebbaluwa nga wompa ku kifaananyi kiri kyosoose okundaga ekya Jaden nja kyogera nga wekiri ndowooza Jaden to me afaanana okuba omulwadde Paul ng'otunulya ekifaananyi the boy looks sick afaanana obulwadde kati nga wetulinda ebbaluwa omanyi waliyo omuntu okay wano mu Uganda bwe kimu kisoboka omuntu asobola okukozesa kyali okwefunira byayagala naye kati nze ono ye ne wakozesa kyali to me afaanana okuba omulwadde nze nga mulabaawo okitegeera so mumuyambe ekyo nakyo kyenjagadde okubanga mumanya ku mwana oyo Jaden naye nga waliwo abatandise okumuyambako mu mbeera emu oba endala ate nga kyeyagambye eggwanga bantu bangi bakiyiseemu oba abantu bangi badde ba victim b'abantu baabwe abalina sickle cell so eyo embeera wetyo weeri tubadde ku nsonga z'abalwadde twasazeewo abalwadde tubagatte ku lunaku lumu tetwayagadde ensonga eno tugibuukire buki bubuukizi nga bwe kiri ku TikTok awo kuba waliwo bennalabye ate abakuba ebituli mu nsonga ez'okunoonyeza omuvubuka ono ssente nga balina bye baleetaleetamu awo ne ŋŋamba waayi omutimbagano gwe mutimbagano ate ku TV kyawukanamu naddala nti lujja nga yakikuttemu awo nawo boolina okuba nga otunulawo kale kammalirize n'abaana bange babi ejjo nabadde ncelebrating abaana bange bateekeyo mikwano gyange babalabeko abaana bange nabadde mbacelebrating olunaku olw'ejjo bonna nabagasse wamu ku birthday yaabwe Luwaga abaana bange abo babadde bacelebrating birthday so embeera ne tugigatta wamu